Ebya Media. Mufachi Fifi da Queen ayambalidde Bukedde TV kubyokumukwata mu nsonga za sipapa nti naye yali omu ku bo. Winnie Nwagi aswalidde mu baala oluvannyuma lw'okumusaba eziyingira nga tazirina. Suzan makula ayanukudde Pastor Jessica Kayanja eyaguza abategesi bannyegenyege emifaliso ku bbanja ali ku poliisi abanja tazifunanga. Nyazaala wa sipapa ateereddwa ku kakalu ka poliisi era asuubira okukomawo. Webale kubeera ku Ebya Media. Gano ge masu ge tukutuusaako buli lunaku okuva ku bbalaza mpaka olunaku olw'omukaaga. Webale kubeerako, webale kutwaga. Amanya muziku Alhaji Abdunnomi Amishafi Kulwanga. Amawulire gaffe tubeera nago wano ku YouTube ali ku TikTok tuba n'emitwe. Ekyamazima abantu bala mu magoma gavugira aliwo Fifi da Queen yali ng'akyaliko Bukedde TV. Banji baali bamuwaana era nga buli omu amuwaana nga bw'alina n'ebintu. Naye ensangi zino ebintu byandibanga bitandise okuba nga bimwonoonekera oluvannyuma lw'okukizuula nti ekyamazima bba yazaala mu mukyalo omulala era y'ensonga ki yeeyita Nakawere. Ate Bukedde TV emaze n'ebeera mu bbo mwennyini mwerinnye. Kino nno kidiide oluvannyuma lwa sipapa okukwatibwa bwe batyo mu nsonga z'okubba omusajja omu South Sudan. Batyo basobodde okubeera nga Bukedde TV olupapula lw'olunaku lw'eggulo luvayo ne luwandiika ne Fifi da Queen y'omu ku abo abeenyigira mu kikola kino oluvannyuma lw'okubeera nti sipapa balooya be yabasindikanga wa Fifi da Queen okulaba nga bafuna ssente, wadde nga balooya ba sipapa baavudde n'agamba nti bo tebannafuna wadde n'ennusu. Winnie Nwagi ekyamazima aswalidde mu bbaala oluvannyuma lw'okumusaba ssente eziyingira nga tazirina. Kino kitegerekese nti asabidde emitwalo 2.5 naye n'agaana okuba ng'aziwaayo oba n'okuba nti tabadde nazo. Kino kibadde Club Illusion era bw'ati gy'asobodde okubeera nga agenda. Winnie avudde n'agamba nti ekyamazima abantu bonna mu bbaala basinga kubanga balya ku ssente zaabwe kubanga ennyimba ze bakuba zaabwe bandibadde bo nga bo abayimbi babaleka ne bayingirira bwereere. Avudde n'abeera ng'agamba bakanyama abakuuma nti bandibadde bakwata ba celebrity ombeera ennungi bave ku mateeka ga bakama baabwe kubanga nabo ku nnyimba zaabwe ba Winnie Nwagi kwe baliira. Anti jjukira nti munnange gogayungira yakuyita nalyambe. Omukyala Suzan makula onono nga pastor w'omusumba Pastor Aloysius Bujengo kyadda kyasobodde okubeera nga ayanukula Pastor Jessica Kayanja omukutu ogumu ogusobodde okuba nga ate gumubuuza ku nsonga za Pastor Jessica Kayanja olw'okumuyita omwenzi wamu ne malaaya n'omubbi w'abasajja. Suzan avuddeyo n'abeera ng'agamba nti ekyamazima talina ngeri gy'asobola kuddamu mukyala wa Katonda kubanga ono y'omu ku basumba abalungi ababuulirira ku kituuti omuntu naye n'agamba nti mukama weebale kuleeta ono. Kino nno Suzan makula avuddeyo n'agamba nti omuntu yenna aliko amafuta sirina ngeri gye nsobola kubanga mwogerera muwabula akkiriza oyo yenna asobola okulya ku ssente wabanga amuvumye naye ng'alina kyasobola okufunamu ng'oba abalabi obungi beera ng'onvuma ate osanga onoosobola okufuna kyogulira abantu bo wamu n'abaana ewaka. Suzan makula bw'atyo wasobodde okubeera nga ayanukula Pastor Jessica Kayanja mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi bangi ku ffe gitubadde tetusuubira. Gw'owola otudde ekyamazima obanja oyimiridde obanga n'okwesimba weesimbye. Yaguza abategesi ba Nnyegenyege Festival eno nno eyali wali e Busoga wali ku Itanda Falls abakoza emifaliso abanja. Ono nno agenze ku poliisi okuba nga atwalayo statement okusobola okubeera nga abanja abategesi baneeno. Haji Muhammad Ngobi yono nno omu ku abo abakyasinza okuba ne bizinesi ez'ettutumu mu Busoga oba mu district oba mu kibuga Jinja yasobola okubeera nga abakoza emifaliso 3 nga zibalibwamu $15,000 mu emitwalo 6 era bwe batyo tebannaba kubanga bazimusasula mpaka kaakati. Ekivulu kino ekyatwala ennaku ezaasoba wakati w'3 ne 4 kyaddirira oluvannyuma lw'okubeera nti abantu balina okuba nga basulayo era abategesi kwe kusobola okuba nga ate munne balina okufuna emifaliso egy'okusuzaako abagenyi baabwe. Jjukira nti ekivulu kino kyakwatayo ennaku zonna okuva olwokuna, olwokutaano, olwomukaaga ne Sande ennaku 4 nnambirira abantu nga basulayo era abantu
baasasula wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 26. Abaasulayo baasasulanga emitwalo 26 ate abataasulayo baasasula emitwalo wakati we 10 ne 16. Ate ye nnyazaala wa Sipapa omukyala Anet Nsamba kyadde akyasobodde okubeera nga ateebwa kakalu ka poliisi era bw'atyo n'asobola okuba nga kati alya butaala nga bulago bwa nkoko obutasibwa mu muguwa. Mwana tono jjukira nti yasobola okubeera nga akwatibwa ku nsonga za mutabani we Sipapa. Yasobola okubeera nga bw'atyo kitegerekeka nti ebimu ku bizibiti byaterekebwa wa mukyalo ono era ne kitegerekeka nti omwana w'obuwala Shamira bw'atyo eno gyasobola okubeera nga atereka ebintu omwami byasobola okubeera nga ate abba. Okusinziira ku lawyer Robert Lutalo yavuddeyo n'abeera nga abuulira ensi nga nnyazaala bwe yasobodde okubeera ye nga ateebwa kuba kyazuuliddwa nti ensonga zino taziriimu ate mukyala mukadde teyeetaaga kuba nga ate ateera mu mbeera zino. Sipapa ekyamazima yasobodde okubeera nga avaayo n'agamba nti ye musajja wa njawulo era essaawa yonna agenda kubeera nga ateebwa naye yeewuunyiza banne abasobodde okubeera nga tebasobodde kumufaako era ekyamazima n'akizuula nti bannange bangi nga tonnagwa wabi. Omukama akunkumire akasigaddemu kakusanyuse. Nsigadde nze omuzikwa Alhaji Abdul Nur Munyami Shikulwanga. Beera bulungi weeraba.